Mwanyenaze yatukanga nnyo. Twamuyitako nga tugenda okukola ne mukulu wange. N'atugamba nti mbadde nina kye mbagamba. Tumugamba nedda ka tugende tukole tukomewo. Nina akaduuka. Tujja kuyitirawo tulabe. Tulabe olw'eggolo. N'agamba nina ekisulo wano tebansiba akaba. Yes. Tukiyita pre-admissions. Awulira ebisulo. Wulira. Baba samba nti omala ennaku 40. Baba psychology bakiyita pre-admissions. Kenya omusajja n'agamba nti bagenda kuntemula bamutemula. Buzzukulu bwange obwo bwabuukanga awo. Bwali bujjawo nga tisibwawo. Ne bujja buggula edition tolaba nga masibe. Naye omukono gwakakwatirayo. Ngera kaze kubba muse. Ekiri omwo kita kyakuza kiyitibwa. Nindo bona nzimbira kwanga siku. Ne muga nkusindikireyo banekiro. Olabe emisota 10 mu nyumba y'omuntu nga gyita laba egyitije onvira ko ddala. When I attack or I react from the angle. Gomala kufuna information bulungi. Bino byonna mbigamba omwana yanfunyira bikonde. Why? Baali bamaze okubagula. Tiembwa yaffe tugisuule kwani. Kubujingo. Tebalina information. And a propagandist like me manipulating information. Ate bino byempulira bibagamba mbusimanya mwoyo yamugamba mbukka mbonaka busika busimanya kuraji bure tukyamuwakanya kubanga omwana oyo gwe bagamba yakubwa amasasi yali aluddewo mu kyaki kwe kumuyita omukadde waki w'ekkanisa amasasi we gatandikira yefuba jingo had died nga mu motoka mwalimu omuntu omulala baaliga nti ono omusajja yamusse kuba mugamba okukola ki okukendeza ekiyamba omusajja ono kiri eki nti yagwa ku bujingo bwati I doubt oba yayina emundu oba ki kati amasasi gakubanga ono gategamutuuka 27 Ababuganda abagudde beekokodde mirundi nze nali omulonzi nti bwe banzita kamaze okukola ki tukizanye n'ekireeson field nti Ababuganda be bagenda okutta kakati ono omwana yali bagenda nti mirundi mwenge gwe gumusse ono omwana nga waabwe ono mutabani we kubanga mwali madde gwe baleeka mirundi anyonyole nga waabwe olwo mutabani bo bwe bakola abasajja bano balina amagezi mangi nnyo olina okuba nga oligaffe ng'ova mu famire engagga ate nga toyagala nnyo sente ng'omanyi anti weewaanira ku mukazi mukadde taata nakatonyiga ebbeere kubanga libambuse bweriti sebo amagulu tegakyerega munange enkya ku makyakera womulabira olabira omukadde tiyagombye ku kibala ebanange abazzukulu balaba takedde wawasaani God is the daughters are two, the sun and the moon. Are you married to any of them? Are you a kato? Is this man who humiliates us a twin brother of God? On a kato, Chavatu Nyokono, Gosinga Mini, Gosinga Hitler, Gosinga Napoleon. Mlense Gwenvako. Ku social media yaffe abantu bangi nnyo wadde bagamba nti mukulu Tamale mugonvu naye twebaza Katonda ffe tukusanze ng'oli musajja amaanyi. What is the source? Before you celebrate the source, waliwo omusajja oyo omujoozi yakomitinga emisango gye yagiddiza nakano kaluzunza omutwe abaana 405 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. This is a UN report. They were forced to sleep with 10 drugged men a day. These people testified in Serena. I have their testimonies. Ngababa Funana. The ICC investigators were compromised, but about $10 million or 20. Zebafuna. Wanuka and Karugiri. Bonebafuna. These people thought that it was me who reported them to ICC. It was their stupidity. And they are doing it again. They are bringing the Indians and the Chinese. Ani abatwala mu ICC. Anti beche bakola. Kano akatabati kakajiji akagwagwa. Hako kagula kabate mu banzito njakalagako. Kati ani abatwala mu ICC. Anti kubanga balooza nti gwatega gwe tubabatwala. Kano katabani kakajiji kakwata omusajja omusiru nga bamuyita amulani. Kakati babikwatako ne bifulaadinga ku market abazungu ne babanoonya
ne babanoonyereza bakanywa ne bakasiba emyaka 7 ne bakatanza $1 million 5 ne kabataaja bonna netiwaka yawe we kaleetera obuzibu kakati bo balowooza nti ani kozi kana akasajja katabani kakajiji kali katajetinze mukazi wange nange kanzite ate nga gwekakwa bategeera mbimanyi kozi baleeta obuzibu akawala bakayita nabukeera kalumba mukazi wange ne kali muli singa mutonewo singa wakajiji tewali nankoko etambula wanteri yamu vera annoyed baana bano banepankiddeko nnyo omukufa ajja kufa amuteringiyo kakati babavunaana sezaala we yamuyamba nze teyamba yadde 10 n'abajjamu ISIS ebyo byonna ebya covid tebyaliyo baali batyagenda Heege era baweereza through Zoom wano ku Serena nze kati nategeera nti bagenda mu Serena kuwoza neza ekifaananyi kya Museveni nekiteeka mu recording ani akijjawo byonna nabi recording balina abakyayina aba balina muna Kenya 2 n'Omunyarwanda recording zonna nziyina kakati ejjoogo ly'omulenzi ono amampa lingaso you will be reduced to a double level if you don't take care arrogance abaganda tukuga nti amalala gakulembera kigu olumbye ekyabazinga olumbye yine bantu that's not ayiwe musoga bakati oyinza okulinya obusoga oyo omulenzi alinya obusoga ne bamutamusekula mutwe ayina obululu abujjawo yepanka ku Muhoozi si byangu bannange agende bajja muyisa mu embizi ne bwe bagikolamu sausage ez'omusiraamu tajirya parliament egezeeko bugeza nti ega nti president bagiwambirawo olunaku era parliament kati byepanga ekigezi olaba parliament we badduka emisinga bawandagala nga binyira nga baani tulonda ndala with that purpose kubanga baba tuleetedde ekizibu baani waze credibility there ate bamulimba nti bo balimba balina gwe balimba obwa president nedda ono either it is mama kati ayinayo maama omulala or one of the in-laws nga ba-in-laws bayitawo mwana oyo mujozi tebasobola kuyitawo. I even doubt his intellectual capacity kakati azza nnwanyisa kakati ku luno yetamanyi ddogo bwe likola nzize mbafunza gye babbira kuba nange ssebo nze nina emmandwa ezikutambulirako yes nina amateeka g'obulugo gakugamba kasi ekiwera emyaka 9 guba gufuuse mutoogo automatically kakati oyo omujozi omuteego gwamukwata dda tasobola kunzita and you cannot talk together eri emindiko emisango ntwera gifuwa buuza abaserikale bange talina musango gwe n'ogenda ebukedeya noyogera ku famire noyogera ku kiko emisango ya mulimu yali afunyeko ku mirembe tayinza kuyita mu muntu mulala tasobola nayetonda ne bwayite wakamu tasobola amala kuteeka sente wali kwa kawuti ate tetulabagana emyaka 24 nga nnemeddeko alowooza mbu walibeerawo olunaku olumu amanyi obujonzi bwabwe balowooza nga babanyigiriza mbu ŋŋambe nti recordings kuba abasajja bali babagamba nti if you give us money and you want us to help you what you should do stop the activism in Uganda kati nga activism yenze alwanirira sekoko neyewaganga all of these are recorded tayinza kuneerengamu kubanga namukyawa nnyo kati gwolwanirira abasokoolwa kakati ye naakola olugezigezi naga nti mumanyi tolaba nti buli kintu kyonna kyakola mulimu apology sisobola nebwaleeta biliyoni za sente ajja kufukamira muliwo ensinga yewaffe kasitaze mu bino ebyokunnyamu nandetera psychology effect buli kaseera omusajja tanvaako muganda wange abaganda bakugamba nti when you chase an animal when it comes back it's going to mollow you abantu bameka boonyeddeko ennagisiyo bakadaga baani bonna ne batakomawo kakati ono yakuleetera ebiseera yes era anti nkubuulira nti ampita ekyankwansi ekisajja omanyi bwe balowooza tuli baavu nnyo abasajja bano obuzibu bwe bayina when they give you a job they don't investigate your family do I come from a poor family? No.
abalowooza batuyambye buyambi omusajja yagula emmotoka asumika atya eggaali kakati nga nzongamba nti ompa 1.7 nti ompadde kinene nnyo njagendayo ku bwadvisor more powerful n'obwadvisor bwennyini si level yange. How many advisors are known like me? If I decided nti nekolerewo forum yange ku social media nali badde nfuna sente mpitirivu nnyo. Yes. Kakati nga nange ntwala engalabi yange. Ye president yali alowooza nti ampadde eggaali ngenda kuzina amazina nga naguladde emmotoka mu above obwa advisor. Kati ebigalo batokyagivuga. Sisimika ggaali. Tokyali. Naguladde emmotoka nsumika nti eggaali nti ndi advisor. Ate bubanga obwa advisor buli obwa million emeka. Buno to force me to die gradually. Kugamba obwakagaali kamanyi ga kifuba. Mbunva nzite mpola. Era nabalaba. Katani kakayi. Nalinka ba. Agenda mu New Vision. New Vision imaze okumpandika content mulalu. Bali bafu. Kakati atogenda yo mulalu. Bajozi. Anti bali woza tuli bafu nnyo. When you dango money, you come learning. Nagende Nairobi okonzi yenye bakala bansaba mu 7 cent. Tewali nakamu. Bwendwala ennaku zino zonna nsaba mu 7 cent. Yes, tubalagi. Without you can survive. Emmotoka yagijjako amafuta n'agijjako nezisaana. Uyu mulenzi oyo mbwenneme ennema nze nafuna sente nga gwe tonnazifuna. Uyu mulenzi yali mwavu nga mbalaba nakano n'obalika bwako nga kadibutala additional lutwe lwako. Ogenda kukola otya enso ekintu ekyo kiva. Ate nedda tujja kubagana paka. Nze musingi yimuddikira yiningi. The day kakati nkuga nti bampita mbo badvisor babayise ekyankwanzi olwo no Christmas balowooza tuli baavu nnyo. How many Christmases have you contributed money to me? I have celebrated without your money. Myaka mingi kugamba balowooza tuli banaku nnyo bwe munaaba temututegedde gye tuva ne mudda mu kutujoga okutunyala kutufuulira ebidoli basajja mmwe. You will be hated more than Idi Amin. Kubanga mujoganya abaana b'abanammwe naffe banyaffe baatuzwala nga batulina bye batusuubiramu naye n'ogoba omwana wa munne ekiro ssaawa 7 n'omukanyuka ku jirikiti akoledde emyaka 14 nga n'ennyabo bamukubye amagulu. What message are you sending to my family? Kubanga omukanyi n'okunniyamu nina okukkiriza omukanniyamu tajja kunniyamu emisango yajjajjedde zeeragizemu okugikola tajja kunniyamu omukolo waba ogwo tajja kunniyamu. Kakati munnange nga bampita kisajja kakinkubira essimu yakigamba can you come for COVID test nakikuba kyabuwemu kubanze obusiru mbwanukuza buwemu. Yes bwe bitayita mukamwa mbiyisa mu nnyuma nyampa binyampe biyita mukamwa baba omusiru yembowo ate jjajjange azaala kitange yayina nti obattaala oba kajeeko baki byonna ebituuma byabuwemu. Abaana tebafuna ekizibu anti twagendanga netunyumirwa nga kyekibatwalayo kunyumirwa. Yayina omusambwa tuguyita gwa kaseegu. Omusambwa gwa kaseegu gugira nnyo. Yaleetanga amanda n'agazikiriza amanda ku gundi naye nga amaanyi ge gange. Jjajja nga bw'awandula ewantu we bajja embuzi n'awandula teddamu kutambula. Webagitambuliza we bagisumuludde n'awandula weddoso weekoma nange bwe nkwata ababbi n'emisango zenduka nnyo emisango bwoti bw'okwata ababbi n'emisango bw'obadde okwata n'emmotoka zo ne bw'oddira empiso n'ogiteekako omuzigo bwe gutya omugaana waliwo we tugifumita emmotoka tetambula. Ne bw'oba oyina nti enkadde oba omupiira omukadde n'obindeetera emmotoka teva weeri. Ate ng'oli musajja mukugu nnyo. Emmotoka teva weeri naye kaakati bampita ekyankwanzi mbwa anyigirize olwo anoonya apology nali njeesibye kasi namanya nti gyali nali njeesibye ntulika. Abasajja bano abayingirira bugingo mukulu Tamale oboogerako ki? Anti bakutte RDC w'Embalala. Si kye nakugamba nti RDC w'Embalala abadde ayina kyova olaba nti bw'otunuulira akaakaana n'otunuulira monitor n'otunuulira bukedde balina omuntu gwe bawagira awalana Muhoozi. Bo baali bamanyi nti bugingo bw'omutta ffenna tugenda kubeera scared
kuba fedde abawagira MK nze ne Bugingo ffe tuli driven mwe musinga amaanyi. Yes. Kuba bano bapasita bamukuba n'ategeera abamukuba naye bamubuulira nga bava wa mujja waffe. Omwana ayagala obwa president naye tajja bufuna tayinza tewali abumuwa banne bonna bamukyawadde arrogance ate agenda kukola ekintu oba tteyo omuntu oba bana abasajja abakyayina abayindi baleeta wano basokoolenda Museveni agenda. Kati poliisi yakoze okunoonyereza n'ezuula abantu bagenda okuyingira ekibuga okusokoola abantu mu malwaliro akite kyakuzanya Museveni kigenda kumuviirako abantu ono oli mu helicopter n'adduka akikole asokoola abantu aleete abakyayina wano n'abayindi. Kati Bugingo ye omusajja ono amwirako obujulizi. Anti Wulira omusajja oyo Bugingo yamuwa security company yamugamba nze sina mulimu wano namugamba nti mu kifo ky'okufuna company endala tukole ki tufune teekawo company tukisabe tutandika okutraininga abantu baffe. I think this is how gundi comes in otafiire nti otafiire nga Minister Internal Affairs ndowooza yagabaki license zaaki n'okukkiriza okubeera n'emmundu byange eby'emmundu saabiiseeyo ezaabwe eziri market sibeera nazo nze yange kasankubanga nkuga nti ababbi badduse nayo sibiriimu ebyo ebyabwe ebyokebera amasasi yakyenjenje gwe nyingirira ba nga bajja baginoonya nti nabakubye ne badduka nayo bw'oginzijako. Oli mutuufu ate bayinza ogamba nti mukulu Tamale Mirundi nti engeri gyali omukaawo kisitenotojeko nga Bugingo amukkiriza yakuuma ku kyaki yakuumawa ewaka wa Bugingo era yamufunira omulimu ogwa Tributara December wabula bamuyita wa ku Musoga ne Teddy Musoga. Teddy bulijjo Musoga mbadde sikimanyi. Nakubuulira nti Teddy muwala wa Naluswa Professor Naluswa. Professor Naluswa yaleka mukazi we mu kyalo ne ba Teddy abo najja e Kampala n'asoma wakati b'ensobi gye bakola kwe kuleka gondo nti bwe ngambuwala kwe kuleka mukazi we mu kyalo anaatendeza ettu n'awasa omukazi amusaanira. Teddy najja n'ennyina ne bakuba Naluswa. Naluswa kwe kukolemera Teddy ekikulukutu. Ngono omwana neereegako kitaawo akoonwako oba nnyoko kitaawo takoonwako. Nze nkubuulira nabagambye ffe mu Baganda tetuyina rituals z'okola kuddingana na kitaawo ekitegeeza tebakirowoozaako. Omwana akubye kitaawe tewali ritual gye tukola Abaganda okuddingana ate eriwo kitegeeza that one was never thought of. There is a sensible person who can beat up with his father. Nze mbadde ndowooza nti nno omwana bw'omusonyiwa najja n'akwenenyeza waakiri ayinza okukugatta olw'embuzi emizimu gye wakoowodde exactly ezo nti question nimba okwekwata no emizimu gye wakola gomanyi nti oyinza okulya n'omwana oyo n'afa. Kituufu kubanga wakoowola emizimu onyiiga n'omukabira amazima namugaa nti emmotoka eyo yekutte nabayita bakomewo wate okubeera omusaayi oguyiika ogw'ekisolo nkubuulira these boys think that things are easy. Ekyokubiri Abaganda mbawulya bagamba okukwata nnyoko okukwata nazaalawo ebibi tebyenkanankana. Okukwata mama wakuzaala wakiri nazaalawo anti mu Buganda omukazi gwokwata n'atakuba ndulu nazaalawo asirika busisi era kyobula nti banazaala baffe tebabeera waka batutya tuyinza bavumbagira era yabagamba bugayi nti baana bange nzizeeyo ewange ng'olukyamutuuse amawano gagasigaza bannange okuggyako weya nga muzina abalongo ozina ne nazaalawo nga muli bwereere nemwekuba ebinsuti nemwekuba ebikuzi kati ate awo tebayinza kubeerawo obuzibu ate tekibeerawo ne kitaawe nazina ne mukamwana we nebo ne benkoona ebinsuti ate abalongo nga babulabe Saalongo omuto ne Naalongo omuto kakati Naalongo baleetayo kati Naalongo akato ne bagenda ku nsiko ne Saalongo omuto
naddira ekinankani kyempumumpu nakijjako ekiwotonono kikavu n'okitiika mu kamwa saalongo omuto nakisonsa kamooli naalongo omuto naye kikoma ku kiwotonono kiyinza obutakomaawo bwe baba nga baweza emyaka 18 kakati nenaalongo naye naafunayo saalongo omuto naalongowo n'omukkiriza ate gyemikolo bagiwemula golooza abaganda baali baagala nnyo okuzaala abalongo. That's why a naalongo cannot be beaten up in somebody's plantation or garden. Nti abba bagamba kinanisa akyagala. Yes. Why? Abalongo medicine baliko eddagala kye bayita abalongo si be bano abaana. Abalongo mukwata olubugo ne mugenda ku nsiko ne mwekweka kye musangawo kyonna ku lubugo okwo kye muzinga bwe kutabeera ate kuyinza butabeera kubeerako omusota kubeera gwe bazinga be balongo si bano sinali manyi nti bano. Era ffe abaganda tulina ameeru n'amaddugavu nti azadde meeru oba maddugavu. Abalongo aba sexes ez'enjawulo gemeeru. When they decide to kill their parents buli omu aba alina amukiikirira. Awo tebetta amaddugavu mabi nnyo ge gaba 1-6 kyembadde nkunyonyola ti mu Buganda siraba muli ekyo yonna mwana gyakola ng'akubye kitaawe. Mu Buganda siraba muli ekyo yonna mwana gyakola nga kitaawe amugambye nti yantuula mu kifuba yayagala mukazi we tasika busisi kuba yafuuka ki muganda we musajja munne. So mukola ebintu baba bakola ebintu lwayi bano basenga bawemula buwemuzi. In fact I would have a program ababemengo babbi tebabimanyi na bimanyi buba amayiga babbi bubbi buno obutaka obwefuula obutaka they don't know. Nze nakuga nti nagoba mugema emisinde ajumba gwogoba yeyita jumba nga mubuuze ebyenkima abimanyi ono jumba aligawesa ne mufuula kufulula mu nsiisira jumba aligawesa yajjako mugundi mu ofiisi yange ono musawo w'ekinnansi nga bamugubye mu kibanja. Anti kakati ffe pulogulemu gye tulina jumba yakulira ebonjakko yatutuusa mu kasolya. Kati jumba ate tulituuma era mutani wange abadde wano ye jumba. Kakati ndowooza byota byawule jumba oli omukulu era yeneegi ye mukulu wakwamba olunyiri abatuusa owakasolya. Yes. Kakati simukirabangayo which means ebyo ye Hamu musajja musiraamu musomi. Yes. Muganda ngeseka wa musomi haja tibasomi kati ate yo party bote bagimanyi ti the issue does not end here. N'omukwatako nga bwamukutteko n'omusonyi wano gati mwana wange gwe tokiraba nti edda nga bwe bamufumbisiza omwana omuwala omwana yenna omuwala abakulu tebagenda ku reception. Lwaki bagenda kuzzaawo omulala bo bagenda ku nsonga. Parents don't go to the reception. Nga baba bajanguyidde. And that is our Chiganda culture too. Ate ekyo si kizibu nnyo. Naye mukazi we n'agenda ne mufiirwa omwana. Era muyina okkikolako ate. Kakati omwana we bw'aba tabawuwo nga yamuzaala walala. Oli musajja mugagga ki? Bw'aba tekikoleddwa omukazi akuleetera enkoko n'ogibuuka eseggwanga apulifeeriza eseggwanga tuyo naye n'ayambulamu luno oluwuzi lwabwe olw'omunda luno olusiba gondi n'olubuuka. You will never do it again. If you do it omwana afa. Ng'omwana si wuwo nga wuwo anti omwana afumbirwa omukazi it depends. Oyinza okuba nga okyatunula omusajja mugagga n'omukazi anyirira balamu be bamuga nti ndaba kyaliwo omwana wamwe era yafumbirwa kati gwe oli musajja mwavu genda ne mukazi wo mu kyaki ate bwe baga nti abazadde b'omwana omukazi wo tayimirira kati nga mirundi nga abantu baga nti mukazi wange alina gye yazaala bwe bagamba nti bazadde b'omwana muyimirire oli mukazi w'oli yayimirira si wange si wange bakubirawo empyawo nkwata obutebe saapisi n'engikyangalanya kubanga owayimirira atya owewamirwa. Kakati okitegedde nti according to information Bujingo
yali yagobye oli owa services kuba bujinga badde abawa lot of money. That's human nature. Abantu baagala nnyo abatulugunya. Obadde okyalina akasonga koggusa nti omwana kakati ngono mutabaniwo gwasonyiye kiki ekiwerekera ekyo kubanga abantu beetaaga okumanya nti nkyakinoonya kakati omusajja amaze okuŋŋamba toleeta walagiwo ku puroguramu yange kati ndeke walagi. Things are not simple. Kati hamu yatawanidde bwereero batabaganya. Hamu yekikoze for public relations kubanga hamu yaŋŋambye nti taata nze yabuuza mutowe omuyita Yasiini ti Yasiini mu bintu by'ensi kiki ensinga okuba nakyo n'abimenya naga ssente nziyina mu bungi ate zinfaanana ekyo si kikulu okuyamba abantu si kikulu ne bamumenyera ebintu naga nze kyensinga okwagala mu nsi famire yange ekyo kikulu nnyo kyensinga okwagala mu nsi famire yange nagamba nze sisaba visa naye amawanga gonna ninayo ebizimbe ne kampuni zange naye babadde bankubira essimu famire yammwe etabuseeki. Ekyo kituufu kakati in my mind naligambye nti hamu yali bagambye abo sibamanyi these are distant relatives. Tasobola kubanga muli musaayi gwe era bwe yagambye nti muli musaayi gwange ono taata era yamugambye next time okuddamu okweregera ku taata oyo bwa ku social media yekuwaga bw'oba tekyosobola kutulinga social media jangu nkuwe sente okole projects biriyo biveemu nesagala kuddamu kwepangira ku taata waffe. Ekyo kituufu taata muntu mukulu. Yes. Kubanga oyinza n'okuvibwako n'afukamira neyehambulinga n'akolaki era in the middle of the meeting nadde ngenzi naye wakoze bulungi n'obeera nyina alina ebyeyogedde ebyobusiru ng'alinga Josephine ng'omwana we era that's what women do nti once you want omwana mwayonooneke I think that's why bwe yabaddaga nti advisor we naye nga yalinnyako eddaala amuteme naye ebyo byonna ogira ojja musonyiwa olabe ekintu kyayinza okugatta. It is not something Katonda yatukolera ebintu ebyo bibiri. Katonda yakola enzayimu zisatu omuntu z'abeera nazo. One, enzayimu omukazi ayina ensi. Enzayimu esooka ye omukazi eri mu bbeere lye muno eyinsa omwana ne yeebaka era nze mbagamba nti buli muntu amanye wali federo ye. Omukazi bw'ayambulamu sikaati omwana tazina mazina kitaawe yazina kati omusajja yawe bwe wali federo ye wali ku sikaati n'ennika ye yasanyuka kibebi kyo tekisanyuka. Kakati ate n'omusajja naye bw'alaba ng'omukazi ajjemu akaleega ayonsa omwana ayinza n'okwesonza n'atunula eri eyo federo ya mwana eyo federo yaki ya mwana. Kakati these things are not easy. Mbatega nti nti gundi enzayimu zirimeka ziri ssatu ez'omusajja kakati ekyokusatu kwerabira nti kati gwe kitaawo oyina healing process. The first time we go ojja kaaba kati mpenga kitaffe yatulanga ku ntebe awo oddayo eka nga entebe tekyamulabamu. Yes. N'owulira ng'olina ennaku. You can even spend a lot of time nga togenda wamu osobola okwerabira. But after the healing system, that's why Muganda tayagala kwabya lumbe nga mwakava emagombe bwe bakiyita temwabiza lumbe mu maziga. Why? Bagala olumbe lumala omwaka mulamba bakola olumbe olw'effujjo nga buli omu asanyuka nga biri babyerabira. Era ensiisira ezo nazo abamu tebazimanyi makulu gaazo. Ensiisira omukagizimba okolera mu ffujjo ne mukazi we. Waliwo ensiisira gy'oyitako ng'owulira baaba ng'enyeenya okufa obufi. That's the purpose. Ensiisira y'omukulu w'ekika yokka yeetunula mu luggya yeetabaamu ffujjo esigadde effujjo ziriweerezaawo engalabi neevuga okusaanikira amaloboozi. What was the intention? Nti the Baganda, traditional Baganda, the old Baganda, didn't know the menstrual cycle of a woman. Every time they thought nti omukazi afuna ki olubuto kakati abakazi kababeere kikumi ku okwo
abakituusiddwako tunaabulamu abafunye embuto abana tekisoboka kitegeeza tuzeewo oli eyagenze. That's why Baganda culture is intertwined with sex. Everything is sex, everything is sex. Aho bafuna obuweerero production gye baliko reproduction nti mufuna abantu ki bangi kati ate ne bajja bakola ebintu nti ebika olina mukyozira ekyamaama wo byonna ne mu barelatives olinamu bokola ki bozira abajjwani. If you marry relatives close relatives n'owasa mwannyoko gwolowooza amaanyi g'omuteekako g'oteeka kuweebwe ayinza n'obutazaala omukwatirwa ekisa kubanga ogamba nti mwannyinaze bwe mukubagana nyammwe temuleete mumuwatta munne omusayi gwammwe guwiikeninga mufuna inheritable diseases ezindwadde zaki mubeera mu lumbe omuganda nga bamaze okwaba elumbe esanga 10 buli muntu omuko atwala ekita ky'omwenge ne bamwanjula. It is in Buganda's interest to take there people of different clans. Olwekika kikoze eki kigazibwa nti ono yafumbirwa Wampologoma, ono yafumbirwa Wango, ono yafumbirwa waki. That's why omukazi omutunzi w'emwenge aba mugezi. Omutunzi w'omwenge akimanya nti bwakwana abantu bonna ekirabo bajja kiddukamu kituufu bajja kirwanira anti nga balwana. How does omutunzi w'omwenge insulate herself? Oli wankima bajja bange bankima olwakwejjako bakigulira batya? Oli Wampologoma, maama omwana gwe yasooka okuzaala yali Wampologoma, oli mwannyinaze yennyini to defend ki herself against men kuba bajja mulwanira. Buli omu bwajja n'amukwatirwa ekisa n'amukwatirwa ekisa engumi ejja kuvuga baleefa era nti mbagamba bano nti mudduke nga bukyali temuwoza mpaka. You fight me, you cannot fight a man. You are continuing to expose yourself. Kati muleesa abachina n'abayindi babayambe kano ako kaali kawambye mulago ebyo nabyo wuli ebyobusiru Indian. I told them, if you have carried out this experiment successfully, abayindi bajjira ki? Never. Why? The Uganda Airlines bagigamba ina direct flight to India. Gye babitwala etwala ebintu butere era nabaga nti waliwo konteina yalemera abantu manyi weeri. Yes. Nga byavundiramu. Ate byavundiramu. Ne bano batabani bange dokita baŋŋamba nti omulwadde abeera wano ku kitanda ne bakugjamu ekeera ensigo ezo bazipulizaavinga n'emitima ne bazitereka zigendera mu nnyonyi. Ekitegeeza when they tell you nti basobola okukola $2 million per week babivaako bati kati ona yalowooza tugenda okubiddamu. Banne ne bamulimba. Waliwo Professor Nango Sam Mirundi tugenda muwa ssente ne batandika okuba enkuŋŋaana n'abasawo era kati bagenda commissioning. We are going to commission. We are commissioning be bakutte. Oba ensi ogiyita yakizaalawo ssente zenjagala kirini money ezitali za musaayi. One time yagamba mbwe tubalemu emyezi yali agenda omulenzi mujozi omulenzi oyo mujozi naye obujozi bwe sitasinga amini tasingaani abantu bamukolimira bonna bakadaga bandi buli munya kubanga yakuba abantu bangi ng'asoobera obwa pulezidenti. Nja kukubira akatambi nga balumba Muhoozi billions badira omusajja bamuyita Kamala ate yazibba kana kalenzi kazibba nawuli akamugamba tugwe sente zo zaabula oba Kamala teyakola mulimu tomumanyiira ako kafere tewaliwe katafera kakati gundi waako ani akoze okunoonyereza okutuka omukwano. Circumstance evidence. Bujengo wanted to remove him as to get security from government ng'abalokola abaki abalala kukonda kitiye. Two, work appeared immediately at the church. How did he drive from Mumbalala? Ani amuwa amawulire kwa meaning he was in town waiting the bad news or good news to him. Three, he drove Bujingo's car n'agitwala okujoza without authorization n'agitwala ne mu lunnya n'ayingira ne munda mu kamera. Bujingo yali alazeewo okufuna access ku ate omulwadde bamukubye amagundi kyova olaba monitor bakisindikanga otafiira aganye otafiira ajja kwereeta problems.
omanyi buli ogenda ng'okula otafiire musajja mugezi nnyo nze nagendayo twogere naye wano nali ngendeze mu suuti ya Muhoozi nze ndi sensitive nenfuna excuse kati yali aninze nga ngenda kuyingira kati omusajja naŋŋamba gwe advisor wa Museveni jangu zokumpita advisor nyiza okubenyondo omutwe. It reminds me of the humiliative greeting I went through in State House that night. Kakati bwe yakuyita anti tetwayogera naye otafiire mukwano gwange olwokuba nti wali yambadde isuuti ya Muhoozi. Tafiire problemu ye bwejjira yagenda ku media reports teyamanya the actual side what actually happened to oyo akasempa n'oluwalaata lwako kalina omukazi alinga omusito gwagonde gwamasavu mukazi muzungu bwonna bukadde bubeera bwe monita busiro olaba eggulu nagayuzizza wano ate bugingo what made bugingo popular and what kati budduka sitoli eri ebuswazi kati babufeedinga nga bwasanyukira omufu nga tebunabakola ki tebulina magezi first get the facts kakati oyo omusajja yakwata emotoka ya bukingo n'agijjawo ng'agijja mulago we yali epakinze n'agitwala n'agyoza n'agitwala ne kulunnya ku told him lwaki agitwala ne kulunnya nkubuuliza oyikwata embwa ginyweze kakati 4 days before the attack on bugingo yali agenze mu ndowooza minister of gun ng'aggyeyo pistol nnyo ng'agantira abakadde ba kkanisa ziriwo bazirina ye kye yali agala kyali kimu nti ezange ziiziro eri bamanyi weeri kubanga emundu eyatta ikyuli yemu yeeno kati nosanga kukazi nga kanamboozi nekagamba shadow minutes 20 minutes tokwogera olukongokongo pumbaafu walibeera mentisa tetufa gwataliizoninga nga baga nti bugingo yeyasse noono omwana bwe yali omusajja oli katonda akuwa tuziza predmissions tinze nakubuulidde Saturday tiamufiringi wangamba nti sewulya bulungi yes ate nakuga nti nze nina experience twalina mwannyinaffe ng'abeera kuno nga kwe yafumbirwa kuno kuzana n'afuna problems nebbaawe erina omukazi omulala ng'ono tazaala era ate nga naye ayina ebyaffe naye yali abiina nga bikambwe ebyange bitonotono n'ebyoli byali bizito nga yo bikambwe nnyo kakati nayagala alokoke era ndoza waliwo ese ennaku nga bbiri nga babikasusa oba akoze eki ndoza byebyaleeta olutale waka omusajja namutuga namusuula ku nsi anti bo bakugamba wonyoomera asula mu nju kanyoomonyoomo nze ndikuta ndikwata mulala yali alokose lubaali bwakugamba gwe muyiwe ngaali muno nti nze ngende ensome bakubiremu embuutu yeevuga omu eri muno evuga yokka kakati nze nyinza bikwatako tobikwatako abaana bano bakatuli kibayingiramu omu tebayingiramu ani ayingiramu kati bw'olivaawo tebiri bakwata abijja kukwata ogwo byagala ayinza n'okubanga oba muzzukulu wakomeka oba wakomeka yo gwe bisanga yes tebimalako epankirwako kakati omwannyinaze yatukanga nnyo twamuyitako nga tugenda okukola ne mukulu wange natugamba nti mbadde nina kyembagamba tumugamba nedda katugende tukole tukomewo erina akaduuka tujja kuyitirawo tulabe olweggulo naga nina ekisulo wano tebansi bakaba yes tukiyita predmissions awulira ebisulo owulira babasamba nti omala ennaku 40 baba psychology bakiyita predmissions ekenya omusajja naga nti bagenda kuntemula bamutemula katonda wange ekenya kasowulira politician naga nti looking for my life after my life is dead uyaba awedde kati fe ewaffe ku kyalo tulina akabe tekafa akabe kewaffe katisakakaba ku mwezi oba kafuwa ne kazaala akalala kaaba wabaawo omukadde agenda era kane kamala kakaabe ewaffe ku kyalo nyabasula teyebasa amanya nti essaawa yonna ayinza okusitula ku kyalo ewaffe naye ekyalo kyewaffe kyamagero ekyalo kiwamwe matale si kyangu waliko omusajja nga muyita Nsubuga Mutenza ggulu Nsubuga Mutenza ggulu yayina omuti nga muwanvu nnyo nga munene naye Nsubuga Mutenza ggulu ng'ajja ne gukkakana nagunogamu akakola akasembayo nga gweweta
nga gukka yali mulogo muzibu naye Nsubuga Mutenzi ab'amagye b'Amini be bamutta oba yalina business naye nti kyenali manyi was a poacher agenda n'akuba embogo n'akola kye n'atunda agaba n'okugaba Nsubuga Mutenzi bwe yali agenda okufa nga bula emyezi eki omuti gwakaaba gwatema emiranga omuti gwennyini nga gutandika ssaawa emu ne gukeesa obudde ku kyalo si kulimba twakiyitanga ekikokkolya ng'omuti gukaaba gutema emiranga yali yali agumanyi nti agenda eddogo eryo oliraba eddogo eryo bwe baba olyambala ne bakuga nti kwata ensiri bw'ogyambale bw'oba ogenda kufa eyinza okugwa mu ttooyi neyesumululamu yokka n'omanya nti kati ebyange bibi obwaffe tetubeera nabyo tubeera n'ebyaffe bizaaliranwa byaffe okuba mukubi bwoti n'omanya nti tebitta tebiroga tebikola bya self defense waliwulizeko kuno ku kyalo nga bankaaba ebyange bya self defense nedda bitabaale ne gaalubindizo bikuba bikuteera ate omwana yabijjangamu akasente anti oyo yakwatanga obuti bubiri n'azijjamu naye omwana mugezi nnyo ate gwe olowooza bo bakuba n'azijjamu bakuba gwe anigire kitinze era waliwo omuzukulu wange obwo bwabuukanga bwali bujjawo nga tisibwawo ne bujja buggula ediiso tolaba nga masibe naye omukono gwakakwatirayo ngera kaze kubba mu ssente ekiri omwo kita kyakuzaninda buuna nzimbirako nga siku nemuga nkusindikireyo baneekiro olabe emisota 10 mu nnyumba y'omuntu nga gyetolaba egyo onviireko ddala gwali okubye ku muntu nga nze n'akulemerera n'onsanga bwera ng'ate ozze kusokola n'abacyayina n'abaki oli musajja w'amaanyi nnyo oli musajja w'amaanyi naye ebyo ebintu nti amuhonest ti omwana yagiranga bwati n'asikayo naye ye tebimubonereza bitawanya lubaala abonereza gwe yaleseewo sente ze ne bazibba kati ozuula ddi nti nna omwana ateekatuzibala kati ng'omwo omwange mubeeramu obukadde obusukka obusatu naye bamala kumpaka eryalenso zikwatako oba ngulemu ente oba ki oba bazirye bazigabule abantu bamala kuwa kiryalensi oba ozeewolemu ogule emmotoka. You see, when you look at the wisdom of the Baganda, you can use that money only two things. Tuzigulamu malaya mu bwenzi. Ekyokubiri ezo sente tezigula byannyanja. Zigula bintu eby'obuvunaanyizibwa. Yes, olina omugenya azze omwana alwadde bikiweewolamu. Naye ozaamu amagoba. Olina okuzikomyawo. N'amagoba gaazo. Ntegedde. Kakati kitegeeza it was a safeguard for Baganda. Nti ewaka wateeka okubeerawo ssente. Kakati ye musajjawo omwawa ow'embalala tusaka mu staff evidence emukwata oli Bujingo gwe yajjako services n'ayinsayitinga abantu era Bujingo yaŋŋambye ekiro yankubidde ate nga naye mulwadde bambi ngate kimutawaanye ŋŋamba kuno obulwadde bwalimu ng'omanyi sooko wegenda muggweramu sooko ekintu ekisinga obubi mu nsi kufiirwa mukazi oba musajja nga mbadde musula mwenna omwekanga mu nnyumba omukola kati Bujingo ayina gundi soke ya munne gwe eyafiira ate fe abaddugavu tetumanyi nti bakansalas tetugendayo nze baayo kyesomero ly'ebuddo omwana ngaoyo Wini omukulu kale Wini ekyemuyamba yali afuuka ku buliri nga muto kakati n'agamba naye taata wama gwonzaala oba sigwonzaala nti nze nkuzaala lwaki bannange basomera ebuddo nze nembeera wano nenkimugamba nti ofuyisa ku buliri naga nti ngenda kikontrolinga sigenda kudda mukufuyisa era yazookuka kufuka mu kabaketi akaali ebweru yazookuka nga nagenda mu kabaketi nakola kye eba sisitimu ebaako ekijaffe kiti but for us we don't consult kakati omwana oyo ye yafuluma ebweru n'alaba omuliro nga gwaka anti baali bamugye mu lumu eri ne munne abange babajjamu gye baayokya era Namboze n'agamba nti toneka kuza eyayokya budde amanyiddwa yes
Namboozi kasomulaba mu kintu wabaawo anti balowooza nti Namboozi ali ku lediba abantu abasinga obungi. Is not. Yayimbiranga oluguudo lw'e Katosi balukole nakugamba nti nga ne batumwebaza abaasiba byandaala. Naye lwo baalukola kati? Naye nkugambye Namboozi yateekanga pressure ku Museveni n'amuvuma naye ng'ate akolera abantu ba Museveni. Abali munda. Tukiyita reverse psychology. Kakati nkubuulira nti era obusajja bwali busiru. 6 points bujekoma musikizi maneta muziteekemu muziteekemu temudduka muziteeke musajja mmwe sempa n'olutweru todda ku TV Namboozi kakanya obusirusiruwa embu bugingo yesu ono tebannama kumanya ne following event tokomentinga nga ku kintu nga togenze eyo. This is where when I attack or I react from the angle. Gomala kufuna information bulungi. Bino byonna mbigamba omwana yanfunyira bikonde. Why? Baali bamaze okubagula. Tiembwa yaffe tugisuule kwani. Bugingo. Tebalina information. And a propagandist like me manipulating information. Ate bino byempulira bibagamba mbusimanya mwoyo yamugamba mbukka. Mbonaka. Busimanya kuraji. Tukyamuwakanya. Kubanga omwana oyo gwe baagamba yakubwa amasasi yali aluddewo mu kyaki kwe kumuyita omukadde waaki w'ekkanisa. Omwana oyo yali w'amagye nene kwezo yali singo mu training naye nga lwafuna free time ajjawa ewa bugingo ku kyaki. Abalokole omanyi baga nti engombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo. Kati obulokole bwagenda ne bufuuka obw'ekitalo ate obwajjira bwali bubi nnyo. That's why bano ba president bamanyi lwaki papa ajjawa n'emirundi egi ebiri. They are threatened by the balokole because bano baba bakola ebintu babimanya. Many people believed nti obulokole bwa facility intended to undermine. Anti bwe twalowoozanga nti bwa mukyala Museveni kubanga yaddira n'abalokole biwakayanja n'abatwala mu URA. Amwe born again Christian. Ate ne bakamala bumazi. Amwe born again Christian. Kakati Catholic Church eyina songo gondi areas foothold in Africa and Latin America. Kati wano yes bagenda kereziya yagenda okutegera nga obulokole buyitiriddewa. Ate mwana wange Museveni yafuga eggwanga initially nga bantu baga ntayinaki talina ddiini tali ddiini. Kakati bano bakazimba ekkanisa yali enigira kitinzaani namugonga tebalinnyayo. Mataddomu is not a part of the Anglican Church. Nga tebabifwako balumu kumupiramu ono kisunze omutwe era yakola church house si y'abano basajja kazimba kozeseza nankabirwa okubba Museveni sente. Togamba church house tebaji atujjukira lwe yali agende namugongo akakasajja kano akafereka kakobusego si kabusenga bakayita kobusego kasasanyo which breeds the poison kakuba omutwe mu New Vision church house bagitwala Museveni akomentingeko abawesente. They are thieves. Kuni ne yazibawa era Kazimba abafere yajja nabo alina kyakoze ekyamagezi. Kazimba alina ekyamagezi kyakola. Is a presiding of a Twabody church. He is the worst performer. Now capital is representative of government. Tava masese yakola statement eje yagoba abakatoliki. Ewange talina kye yalidde. Tajekera ngabo yafa. Statement yetu yali nnungi. Ate yali nnungi ani akugenda nti yafudde butwa. Kazimba longa Kazimba omuganda abaganda nze mbatya nnyo. When I say meeting kakati eruwero lwalero mbono balonda ba bishop omupya kanti era bajja mukuba. Kazimba yagamba nti mwoyo mutuukirivu yamulonda fa abalubaale lubaala kulinnya ku mutwe. Ne mwoyo mutuukirivu talinnya ku mutwe. Omanyi nti omuntu ayina lubaale alinnya mu muliro n'aguzanyiramu akwata akambe ne kalungu kabwe kati ne kafuka reddish n'okayisa kuno ne katakuucha n'akwata ekitobola ky'amazzi kiramba n'akinywa kutu netutegeera nti oyo lubaala amulina lubaale yanywa mwoyo mutuukirivu aliwo Kazimba abazzemu omwoyo mutuukirivu ffe ebyaffe bya mwoyo mutuukirivu si byammwe nga anaafugaani oyo weruwero gugona aleeta atali popular bajja kumukuba kankukubire baaba
bajja kumukuba Sebuhinji tebamutuuza ku mpiso Sibuliyane bamuweze tebamukuba abakatoliki kubanga ye gundi agamba Kaziba ti ono aliko mwoyo omutu who is going to serve who a hostile group is he going to is mwoyo omutuukirivu feasible mwoyo omutuukirivu okuva lweyalabikira abagundi ba disciples yajja ddi yakomawo Kazimba amutubuulire kyena bagambe nti abali olusiyaga toyinza kugamba nti Sodoma ne Gomora zino endiga embuzi enkoko ezisagenda mu kyombo kya Nuwa zaali zisiyaga tezasiyaga kakati oga nti oyo omuvubuka explanation era nabo yabalema that man on the fateful day yajja okulaba Bugingo yajja buyise kubanga nti omukazi yajja okulaba security bweyimiridde yali assassinated ku kakati gundi omuvubuka Bugingo yamusanga mu motoka ye nga yeebase the mission zenkugamba but as they moved towards the potholes and humps kati omuvubuka yagenda kusula wa Bugingo ate mukadde wa kanisa amumanya abeerawo ajja kusula ye waka waka asulayo era ono omusajja DC w'Embalala yakumanga n'awakane ku kyaki naye ng'ebintu bibula Bugingo n'amwekengera naga nti tekisoboka awako Musoga tedi muki Musoga bayinza okuba nga bajja n'ono omanyi Abasoga balina enneepanga gye beepangamu ate Abasoga ne babeera mu gavumenti tebamanyiddwa tukira Neutral Tribe omusaamya abulira mu Basaamya Omusoga abulira mu Bagweri abulira mu Baki Omusoga kati n'Abakoba tomulaba yajja yenna Abakoba nga Musoga bwe yamala okufuna ku ssente ewakagoni nga public relations wa police yafuuka n'Abakoba so Musoga kani abulira mu bantu zebadde sikimanyi era Abasoga bangi nnyo abali luddawo abali emityana luddawo next kuba Banyarwanda basikidda why they produce many people abaana bangi akayumba katono which means Basoga start looking for money in the early age genda otunuulire abasiika chapati bonna ebikomando biki Basoga wonna everywhere kakati omusajja ono bw'alabwa ekyamuweekinga apo Bugingo kyaga nti Jesus has raised Bugingo yayina gundi Yesu amulina why nti Bugingo omusajja amugamba we are approaching gundi potholes we are approaching humps slow amasasi we gatandikira if Bugingo had died nga mu motoka mwalimu omuntu omulala baliga nti ono omusajja yamugamba yamusse kuba amugamba okukola ki okukendeza ekiyamba omusajja ono kiri eki nti yagwa ku Bugingo bwati I doubt oba yayina emundu oba ki kati amasasi gakubanga ono gategamutuukira 27 nga bimemengo bisempa nga bunambuze bumemengo ebyobusiro nga bwamaneta bubemwenga ebyobusiro yayamwitidde buli mbwamazi bwogironga buli amazi kulumonde that's why me I'm very bitter why kekakodyo kaabwe kebatiramu abantu batta banambuze basempa banyamba akagwagwa balina omuntu gwe bamwolekeza bone bakola ki nange bajja kubinkola nakuga nti akasajja kabukedde bwe baali bagenda okunzita nga bangulizidde kayogera ku TV ya Bukedde nti Ababuganda abagudde beekokodde mirundi nze nali omulonzi nti bwe banzita kamaze okukola ki tukizayina inoculation field nti Ababuganda be bagenda okutta kakati ono omwana yali bagenda nti mirundi mwenge gwe gumusse ono omwana nga waabwe ono mutabani we kubanga mwali madde gwe baleeka mirundi anyonyole nga waabwe olwo mutabani bo bwe bakola abasajja bano balina amagezi mangi nnyo olina okuba nga oligaffe ng'ova mu famire engagga ate nga toyagala nnyo sente ng'omanyi there is no way a press secretary of the president, a spokesperson for 14 years can become an advisor. Tekisoboka. Era fabaka chigana tuli abo. Kubanga bobanga tuwamu advising ira wali katono mu advising. Yes, I was your chief advisor on media. How can he become an advisor on media? Is it a promotion?
You have dumped. Museveni tasana na ganti have appointed you advisor. I hereby dump you. Some appointment. Appointment means something very well. This I hereby dump you. Akujje mu ntebe akutadde ku kasituulu. Kakati olubuge. Ate ogenda mpola this is how they do. Akutuuze ku semini. Kakati Mbulira yali afudde ku advisor n'akoma mu active service. Okujja kwa abasimbawo ku president abasimbawo ku MP. You were retired. How can I retire when I have not achieved anything? The best person, I don't know Omuko, yali antya. Eriche Mirundi mbojo kunjo kale mpa sebo nkufuka mizito munange ne galubindizo mpanku wewe tengo sizo nkumwe nokumwa enviri za wansi onsasule nga sente zo yaga Eriche Mirundi is these are mwafuna ngayo pensioni yandi intadde obofuna pensioni kakati kankubuuza pensioni erirudawo ku advisor mbu bwokola egonde milioni 10 sente oseba nazo. Abafuna sente simanyiza. Did you see me going there? Akusajja gwe seboa eyayokanga omanya abaana obaseboa balina obuzibu bakitabe baali baavu kakati embizi nakibyabeeranga oyinza okusanga embizi ezadde oba embwa ng'ono omwana yafuna n'anuuna amabeere g'embizi oba ag'embwa tubule tibirina magezi. You said Bukedde said nti bangobye ekyagobeza mirundi kokulira n'olukongokongo lwako akasimanga ebyolooni. Look what is the background of these people. Kuli yagiranga byolooni kabusenga kaliko nakunyo kajja ne stocks njirifu mu New Vision. These people with the poor background. Kati lwaki banokoddeyo ku musala bukunswaza. Do I go there? Kajja sebo wajja be motoka ezipashinja mu kyolongo mbwagwe bwe bukola abafuna sente onsasule. Did you see me go? You said I had been sacked 10 years ago. How did I go when did Museveni appoint me? Okuwezo sente. Kasebowa kanyumirwa bikadde. Ne mukazi wako mukadde, nandawe yankadde, n'empale nkadde, n'ekibenzi kyako kikadde, kubanga mukazi wako. Fenafu twabeeranga naye ziri bagwanga mukadde bukuku. Bukadde bukuku. Oba kunze mukadde bukuku ow'emyaka 6. Oyo ziri bagwayingidde kino. 7 be8 mukazi wako kasebowa. Kyobola babukwana omukazi omukadde n'obwongo bwo bufa. Obwasebowa bwafa lwa mukazi mukadde. Kuba oyiro gwokyusa yenna aba mukadde. Kakyusa oyiro omukadde leka nepankira. Oyiro omukadde tumuyita akawooma. Akawooma teramu akawooma. Sebowa alabika talina ndasi. Anti weewaanira ku mukazi mukadde. Tata nakatonyiga ebbeere kubanga libambuse bweriti. Sebo amagulu tegakyeringa munange enkya ku makyakera omulabira omukadde teyagombye ku kibala ebanange abazzukulu bala batakedde Sebowa abazzukulu balaba obukadde bwa mukazi we bwamuyingira mu bwongo. Kakati you write about me for what? Am I agitating for a that's not my level. What advisor is not my level. A general cannot become a platoon commander. Among the Baganda is only which whom was backward. I knew Museveni was under pressure. Yenalo was, I saw him. Ngalo was, he was helping me to get some money. And now I'm a rich man. Noyagala kuba mukoddomi we nakati akomyewo. That's why ndwala buli kaseera. Kubanga yanteekako ekifuba nga akomyewo n'alyoka agamba abantu bano gwe tofa. Gwe tofa mulezi. Naye ate nga tolwala nti n'oli mulwadde. Naye ebirowoozo yanteekako. Era yakomyewo asokoole aleete gunde nga kuba akatambi. Katwale okawulire buwuliri ng'ali ne munne. Baleeta abachina baleete bababe ne bwena aba ADF nga yebatukubedde tujja gyebala. Sijja katwala bajja kunnumba ekiro bakanone. Nja kawuliriza wano. Nsose ne nkafulumyako paati emu. Kati ate ngenda kafulumya mu Bulamba. Kanukishe. Akukuleeta abayindi n'abachina. Kanukishe. Kasinga akebukede. Kanukishe. Kanukange embizi. Kanukishe. Kalimu abasajja babiri beewaga nga sekoko. Baana mwe mudduke. Okusokola abantu ifu Museveni thinks it is easy. Nti waliwo abalumba amalwaliro baleese n'abachina amalwaliro bateke ku nnyonyi. Mwe mubawe emmere.
nedda baliito muliito bano ngenda kakubanga nkakya saturating gonna anzita alabe bali ku muteeko bagiziiko balaba omuntu bwapama obusanga tannalya ku doodo ejogere eriba niyesa ku bantu eri banyaza ku baana babannaabwe nze am telling you may I like Westerners why they don't believe in witchcraft but they have a disadvantage nenkutera nenkugula nenkulingako nenkugula kati oyo alowooza dangling man nzikuleetesa ngufukamide tebutuma nomuniamu era kyekimutta okudda ng'afudde omuzimu gwalemedde mu nyumba ye wagutegedde gwe yalabye ku muzimu oyo ajooga abantu. How can a man from Zana defeat him? Is the brain, not where he stay. Where were you staying when we were a gate man in London? Wasulanga mugundi mu mahoteli. Yes, tewera biraje ovudde leka kutunia musigwo wawasani. God is the daughters are two, the sun and the moon. Are you married to any of them? Are you a kato? Is this man who humiliates us a twin brother of God? On a kato, Chavatu Nyokono, Bosinga Mini, Bosinga Hitler, Bosinga Napoleon. Mlenzi Gwenvako. Mlenzi Gwenjo get Denvako. Omwenya wenye chimala. Abana bange ne batula. Abakazi ne bakola chukwe. Kubanga alina okuniamu. Bwaniamu. Mfe asokole gwe sokola. Walesa abachayina bo walesa abayindi bo. Naye kino tokiyitako. Kale. Sizala bwe banayika mu kibuga kuba kikwata ku muntu. Te omuntu bamutwale mutwale bamutireyo. Banayika mu kibuga bwe bati. Bajja kuvunjisa muzekenya. Abayindi tobaleta abagungu. Abantu balabe ku michoro no wano ngali mmalwali scattered everywhere. Ojokola bwe kinakuvaamu. Ojogo with the jokoma you are nearly your end. They are humiliating people. Tweyanza nnyo mukulu Tamale tweyanza.